Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku SB4 media tugusa nsonga, tuli ku Extradigest mugoba nsonga kwe tuli mu kurunninga concurrently ku mikutu jombi at the same time. Iranga program ya lero the first of its kind, tuli wamu nze ne SB4 nga tuweereza ku mikutu jombi, so ndaba ku mikutu gwa SB4 subscribing or subscribing nziyo commenting ate bolaba SB4 ku Extradigest mugoba nsonga subscribe o commenting. Ntero gamba abantu nti oyinza omunonyeze matugga, oyinza omunonyeze munyonyo, oyinza omunonyeze bulenga, kisasi, mitiana, kapeka, machindye, mukono romanzi mukono yatuukayo mukono natuukayo wendi so kisasi yasookayo mafina kisasi munyonyo matugga machindye bulenga mukono mitiana awo mubutuufu senga nali musajja bibana abasajja bagamba abajjudde abeesobola bwakwata kuno oluguudo tadda olina kola ddagala okudda ate nakujjukira bayiza abasajja bedda bwe baalinga ffe twalina jjajjaffe omugenzi Maliko Mukasa yalina abakyala ndooza 24 n'amaka 24 kati nga bwagenda bwati naga ngenze mu lukoola ngenze Galilaya olwakulungula yejo emyezi okulowooza okudda olonga abakyala beno n'abaana bali ku kyabalala mwana ate abakyala bedda baali basiru bakuuma taata w'abaana abakyala bedda balinanga oba Katonda yabajja buzimugu n'abateeka ku ttaka simanyi yababumba mu bbumba nga lyabo era nga taseetuka nga watudde weewo tukuuma taata w'abaana yes misa neesabwa nga bakuuma jjajja lwalidda olwo ani yalyanga empanga ku kya Krisimasi ne Pasika yagirirangawa ekisookera ddala abasajja bedda tulina endowooza egamba nti abasajja bedda tebaayawulanga oba tebaasosolanga naye ibula abasajja bedda baalinanga obusosoze bwotasobola kuteeka nga wansi yonna ng'alina etteeka ly'adumira n'otya enju nga nnene mu nju ennene mulimu abakyala nga 5 tebayomba tebalwana naye ng'ate anaamusuza talina kufumba bali be bavumba anaamusuza tabugumya mazzi kati kwolabira noga nti ono maama ogundi yakola kino maama Namale ndowooza si agenda omusuza ng'ali mufumbira afumba naye bali bonna nga tebannamanya ani agenda omukwatamu omanyi kye yakolanga anaamusuza nga olunaku olukulu Krisimasi yalinga nkulu nnyo 25 eyo olabira kaleediyo ng'akabasi abannaffe amawulire gaagano gakusomerwa mu sigundi ng'ayingira eyo manya akulungula Yezu ate era oyo gye yasulanga Krisimasi nga yatera okugaba kadde yatera okugaba gomesiza tiyaleetanga n'ogamba nti aleeta agambe nti akukute yaleetanga n'agamba mukyala Nabaggala mukuuma gabira banno munasonyiwa okusiriikira emboozi gye banyumya si ya myaka gyange kati era naawe w'otubuulira gw'okikola otya kati mu mbeera gy'olimu sibiwulirangako emirembe gyakyukira ddala ffe tumanyi tubeera n'omukyalo omu yaliwo okuva ku Monday paka Sunday January paka December ate ofunda ibula n'abedda olwo abaakati kwegamba olabanga oluziinyuuso olabanga abasajja mwabatakyayina bwongo muuguka muwunga kubanga yes omusajja wakakati okujjukira nti addayo ewaka nga ziweze 6 gwa kiro n'omunaana ate bw'akomawo essaawa 9 otya oyinza n'okukwata abaana ne mwesibira mu kisenge yabadde ki kubanga omanya ensi yamugunze n'ennusu ataano tagalina mu nsawo olwakomyewo nga bwe yagenze anoonya kyakubba olwonza akumawo ku ssaawa 11 ez'olweggulo nina kikyamu okukwasa omusajja wa kakati n'omuteeka mu mbeera eyitibwa omusajja nga mu nsawo tezizitowa newe ziba zizitowa
ensawo erina kubanga omusana ogujokyezza nga muyitirivu nnyo gwayitamu ebitoka ne bikala naye omusajja wa kakati oluziteeba nze SB4 ntera okwogera naye wano nombuza SB4 oliwa ng'otegedde nti mwavu ogenda okulanga enkoko ozikookolima ndi waka ani aliwa obubonero bwewaka tebubula ewaka nzirayo budde bukyalinze Eva towulira ng'ombe towulira piki towulira ki towulira birole biyitawo olwomanya ali waka naye nga yaziteebye olukuba esimu omuwulirawa naye nga mukono seta kakudde ndeno mbalala embala sime kyewazuulayo bageze kukola embalala yewali gwanaateekateeka embalala eyo ntyayo nabiraba ku Bugembe wano naba abaana ku kivulu kya Bugembe nalaba abaana oba yapangisa SB4 n'agenda n'ayita abaana e Rwanda n'embalala naye ne mukyala wange izepi ng'ayina abaana abawala naye nga kwokomya amaaso n'owunga be bali bagamba nti abaamalayo bambi ani najja ne muga ani tusanyuse nnyo okulanga nze alinga omutegesi n'enfayo obudde olwo omunoonyeza w'okutuula nalina Charles ne Asia ate Charles ne Asia babayitanga kyakulwanyisa SB4 ayita Charles ne Asia tekayonga kateni naye ng'alina byayisaawo wange bwe nti ku kido yembeera y'abasajja b'ennaku zino nti ofunda n'abedda yabeeranga n'abakyala be nti alina abakyala be bana mwenna ne mukakasa nti taata w'abaana atulina bana ng'era mwebali era ne lweyagulanga omwe ng'agenda batambuza ku nga mwenna abatambuza ne mugenda mu bbaala ne munywa ne muddawa ewaka oba n'agula amalwa ne muganywera ewaka yembeera gye twamanyirako taata w'abaana mwavu ffe twakula bajjajjaffe balima emmwanyi naye nga bwakungula ng'akwasa jjajja n'agenda n'atunda nga balima ebitooke amatooke ne bajja ne batema ne batwala kati ng'abakyala bamativu nti mukyala mukuuma alina engoye 3 nze nina engoye 3 nono alina engoye 3 wadde obwayitirangamu bwalingawo naye obeera mugumu okusinga abaakakati olwaleero n'olaba ng'alina emitwalo 5 n'omutano mugabi taata naaki kweganga netunula ekyuse bena abasajja b'ennaku zino bala b'ennaku zino abeera ne ssente omukyala n'amuyitanga nekyamugala ekikwatasa oŋŋamba ki naye banze nasiribwala nze bwenzifuna nga nzimutwalira nga mpaako nzino z'amafuta nsanyusa obbalaba amiina nsanyusa nnyo obbalaba okimanyi nti wate tonabuuza ku bantu nsanyusa obbalaba amiina maama wange omanyi ffe TV twazibeeramu emyaka n'emyaka atuukera ku makya n'otuula wano mu kamera bannange bassebo ne bannyabo abandabako olwo olutambi lukadde abandaba bannange nsanyuse nnyo mwebale gye mutuusaako engalo byaggwawo naye nsanyukira omanyi nti TV nnyingi z'osinga obukulu mu bizinesi eyo mu bizinesi eno eyetutumu sina TV nnyingi kubanga bwe mbala TV zonna in fact zonna kubanga nze TV ze natandika nazo UBC gye bayita UTV oyo gye yakolanga edda muto nga yayisaamu kebo bwani WBS nesigale zikusanze zonna zinsanzeewo bagenda commentinga naye mami alina emyaka emeka nkyali muto banna batunula okimpe yatunulemu eyo abaze akubyekubyemu wakati balamu tubalemu nagenda najja mu nsiike fe okutandika ogamba nti maama fiina okumanyika ogamba nti maama fiina yani infact natuumibwa maama fiina nga sinazaala fiina olwokubanga maama wange yali fiina kati abasinga obungi kibadaaza nnyo okwawula fiina yani olumala banerozeti bagamba bono ifiina okiraba ndowooza bafuna ekizibu ekyo nze natandika okubeera ku mpewo okuwulikika mu 97 redio simba nga etandise banga ddene ali sinazaalibwa sifudde okuzaalibwako sifuddeeyo tunaabitunulira olulala okuzaalibwako waliwo omwami wange lwe yaŋŋamba naye nze bwe naakula n'omukoonako n'ogawayi kati nze wange namugambye agenda kumposinga nagenda togeza nopostinga byakajja kati abasajja twamanyira luli balinga bakazi be bakweka emyaka natandika mu 1997 nga abantu balinga bakuba amasimu ku radio nali omu kubafuna omukisa nti nali mwana muto
naye nga ssente zinkeddeko wadde ng'emyaka giri nali awusigaalo naye kyansi y'okubeera awusigaalo ne kyansi y'okubonabona yali ntono nnyo ne nnyingira mu future y'okufuna ku kasimu ebiseera ebyo yali selutero selutero yaliwo mayinja gye yayimbako nti bana bakutonera bu selutero naye nga okwata essimu eyo selutero bw'oba muwala emabega baya bakusimbyeko nga 15 nga bali kuggooba ng'obakaabya ebiseera ebyo tewalinga bakuba masimu walinga abakuba amasimu walingawo Lubakyoya yamanyikiddwa Lubakyoya muganda wa Isima Lubega ekibibi oyo yaliwo Uwuma Lwebugoloobi kati ate abakyala walingawo mukyala ali awo Naakulabye Bukyana mama abafuso bakajja kati Bukyana mama Mbona mumanyi kati nze yali omu ku bato abaali bakuba amasimu naye ng'ebigambo by'enfulumya bizitowa nga bikusukkulumya mubaliwo n'ofuna tiketi eyitawo bulambalamba kubanga abasinga obungi balowooza nti Maama Fiina yatandika atadde display y'obusawo ku mmeeza display y'obusawo abantu we baagimpa naye natandika obusawo nga ndi mwana muto naye nga buli eri nga bwe neetunamu bwe nti sisaanidde kuba musawo nsaanidde okubeera omuwala anyirira omuwala akaabye omuwala amanyi ku luzungu kati bwe ntandika ebyo disipulini gyebeka kubanga 97 Maafiina amasimu nze Fiina wano mundeeba Fiina mundeeba kuba nali mbeera mundeeba yes kati nzaala Fiina okuzaala kwange Fiina mu 99 nga Maama Fiina azze ng'erinnya likutte nga gyeriri nenzala muwala wange Fiina ne mutuuma Fiina in fact Yesaafiina abantu ne balisalako nti Maama Fiina ne bagatta ne bakifuula Fiina atandika okutunda kati ng'omuntu yabuuza Fiina one Maama Fiina era waliwo omuntu omu musiro omu eyaliko gwe n'agamba nti oyo Maama Fiina tazaalanga na ku mwana ne Fiina yalonda mulonde okiraba olw'ensonga nti yawulira nga ndowooza nga siina mwana alaba mwana muto ate ogenda okuwulira tate ninaki nti ate Maama Fiina kati erinnya ne litandika okuvaayo kati awo TV ze twatandika okubako amasimu awo ndowooza mu 2000 si 2000 awo mu 2010 olwawo mu ensi ekula TV zitandise tukuba amasimu ku TV tewalinga bakuba amasimu ate nga n'abaali bakuba amasimu ng'ebigambo byabwe tebinyuma kati Maama Fiina nno najja nga alanda kati twagenda okulaba nga ne radio CBS egguddewo Maama Fiina yali musaale muyo kaboozi ku bbiri ziguddewo kati nezi TV zino endala bukedde ate awo yajjira nayo n'obagattako nabo ne bambuka kati awo nga Maama Fiina afuuse Maama Fiina nga brand yeggumidde ogenda okuwira omuntu bwe baba bakubye amasimu nga Maama Fiina tannakuba babuuza Maama Fiina nga tannakuba okitegeera kati awo ne ŋŋenda nga ntunda ng'omuntu yeebuuza Maama Fiina mukulu Maama Fiina muwanvu Maama Fiina munene Maama Fiina yasoma Maama Fiina ki kati erinnya ne lijja ne liranda ne likula ne TV zino ze muzze nazo ne babbuloga abazze baani bano bajjuniya bazze bansangawo ndikasangwawo. Okay, abalungi abatulaba emboozi y'olunaku olwaleero egenda kubeera nti waliwo Maasa Maama Fiina agenda tubuuzayo naffe ebibuuzo ebibuuzo session gye tuyiseemu mbadde nsirise kubanga babadde banyumyako nga sina kyenkwasaamu ekitegeza CBS tozimanyi byani tobamanyi bonna okukuba amasimu tokumanyi CBS nagenda okuzaalibwa nga we bagiggala ku luno lwakabaka nazaalibwa mpolampola so abo basabo ne banyabo kambakwase SB4 atweyanjulire atubuuzeeko ate naye abuuze ebibuuzo tugenda kuba bwetuti tata naye nga tukyali ku kya media SB4 oba otandikira muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Sebonya tuli ku SB4 media tuggusa ensonga wamu ne ku Extra Digest mugoba nsonga lino omukulu Ibrake Mukasa
ne mama waffe omulungi mama w'eggwanga ate nga ye president w'abasawo b'ekinnansi eggwanga tu Uganda wamu ne East Africa olwose n'oyogerako East Africa ziri ensi nno kati yeziweredde ne Congo yatwegaseeko Sudani y'Amaserengeta Rwanda Kenya Burundi Tanzania Uganda wonna okutwaliza munnange ennaku gye bujja omwezi ogwo gujja anytime tujja kudda kamera tunyonyola abantu inshallah tuyina East Africa yonna tugenda kuŋŋaana ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi mu Africa yonna tujja kufuna n'abatwegattako ab'ensi ez'amaanyi abagenda twegattako kati omwaka guno tugenda kuŋŋaanira Rwanda ffenna ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi okumanya maanyi ki ge tulina kubanga mu Africa mwe musinga eddogo mu Africa mwe musinga amaanyi naye buli nsi erina kyesinza ginne waayo oba ntegereka abakulembeze buli nsi erina enkizo ku ginne waayo bakulonda okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi balina amaanyi ge bakulamu ag'enjawulo agasukulumye ku balala agasobola nti singa abeerawo ekizibu nga kigudde Tanzania naye ng'ekizibu ekyo kyekuusa ku kya Uganda nti amaanyi ga Uganda osooka gajja n'ogatwala Tanzania n'ovumula omukulembeze w'eggwanga oba pulezidenti we Tanzania tugatta tugaa nti kati ekisoboka ani akisobola nti Namutebi Silvia akisobola e Uganda omukulembeze we Tanzania nakubira oba nze singa amafunye omuntu nti tugeze amuloze yamulogera Tanzania nga kinyanguyira okwatagana n'owe Tanzania oba n'owe Burundi oba n'owe Rwanda oba n'owe Kenya oba n'owa Congo kati President Kagame yatuyise e Rwanda ate bakamala okutegeka kyoga joli abalamu tugenda kuŋŋaana ayina advice yagenda otuwa naffe tulina advice tugenda omuwa omukulembeze w'e Rwanda yatuweereza invitation tugenda kubeerayo ndoza ne bannamawulire bajja kubeera mujja kuba mulaga ekigenda mu maaso kati omanyi obusawo bwe butuusaawo wanansindika ye President Museveni then n'abakulembeze abalala basindika beebo okulaba obumanyi obwexpert mu ddagala ly'ekinnansi oba lya habo oba lyaki oba eriyo n'omuntu ajjanja omuntu nga tamukwasiza wadde eddagala naye nga awonyi nti ensi eno ebonyebonye nnyo n'ebintu by'amagini ginnaabo katuwira wano mu Africa amagini gava Tanzania gava Mombasa kakikwanguyira nnyo oba okwataganye n'ow'e Mombasa okumugamba nti baleese amagini wano bagasindikira Ebola naye tugakoze tutya nti akola bwoti ne bwoti gaveewo naye bwe muba temulina mpuliziganya kitegeeza ojja kubonaabona nago eizo obutasobola kujjanjaba muntu oba obutasobola muwonya kati ekyo kye tugenda okutunulamu okwongeramu naffe bannayuganda okubalaga nti obumanyi waffe buli wano kubanga obumanyi tebubeera wano ku kamera kwe tutudde lubeera wali mu bikolwa wennyini batuuka mu bikolwa basobola kwemuula kati nga bwe ntudde namu mu Uganda abasomo mugendagenda bameka kikulu nnyo wano executive ng'abakulu ne basuubira basawo kati omukulu abakulidde ye Namutebi Silvia yona akamwa koogera gwe tuli naye wano abatulaba akulembedde abasawo kati emyaka giri 19 okulembera abasawo manyi tigenda kwongola 2 okulembera abasawo okufuna pata ng'owezezza emyaka tulina okufunayo pati yey'omwaka ogujja mwaka gujja ate tugenda ate batwala walusi walusi kyamulongoosa ngenda batwala awali ensibuko y'eddogo mu Uganda awali ensibuko y'eddogo wootunula bwoti n'okakasa n'ogani ntumiddeko in fact mujja kuntya waliwo gye namutwala ono ekiro n'agamba maama fire babituusaawo ze nkomye ndekeddaawo omuntu nga yambadde ekkanzu awo n'omutunula bwoti nakukubira kabbayi nawengerere no mugongo gwo so kati wabeerawo ebintu bino kalica si yakukanga kalica si yakutiisa kalica kyekintu ekyandibadde nga olaba abasawo bedda baabatyanga nnyo nze muzeeyi wange yali musawo nga expert nga mumanyi nnyo naye obusawo bwe bwatiisanga nnyo abantu nga bagamba ti wamukazi totemawo olulagala bw'otemawo olemerako nga ddakituufu olemerako naye ani gw'oyinza okugaana okutema olulagala
ng'alwetaaga kitegeeza ekyalo kyonna kijja kulemera tebabba ffene bw'onaamukwatako ojja okulemera naye nga kifusa okulemerawo naye olw'okuba mu society mwoli mulimu abantu yensonga lwaki baafuula nnyo abasawo b'edda nti balogo nnyo okwawukana naffe abaakaakati nti wali maama fiina ojja kuyimirira ku kikomera kye oli ajja kujja mu lusuku wange maama fiina njagala kutuuka omugambe tema kati tuddidde kalica ne twagala tugibikke ereme kuvaayo nnyo kukanga bantu naye nga sigamba nti bonaaba osazeewo okukanga tokanga naye osigala ku display abantu kati abasawo ennaku zino yesimbawo ne kubwe mupi naye gye bali abeesirejowowo ne bambalaga ntuntu babayise ku nze kyo kigamba abantu nti bw'osanga ng'omuntu nga yeerimbise embugo mu tayimu etali ajjudde ensimbi ajjudde atadde ensimbi n'omulaba tomulaba oyogera ne jjajja muli ku tv oba muli ku kundi alo si leero alo yena jjajja akutte emmindi agegedde ati fubutuka oyo aba alina kyayisaawo dduka otaakiriza ebibyo oyo aba alina kyayisaawo njala tutunuulire baayise bakulembeze baayise mukulembeze w'abasawo oba abeerimbika mu busawo omanyi byanjawulo baayise omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda abo togenda okumanyira omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda si afaanananga oba akolanga si alinga w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga noti nti abeefaananiriza abasawo b'ekinnansi oba abeefaananiriza abakulembeze bawera ndooza n'5 wano mu Uganda tulina bangi bwe bati yarabi bukyanyingira ku ntebe buli mwaka nfunayo naye opposition ye eri etya eriyegeyege tunabeerayo inshallah nsooke nkubuuze eriyo obukulembeze bwonna basebo ne bannyabo olaba ne bwolimu mu maka eriyo omukyala ayagala okuvuganya naye abeere mu namba 2 ekituufu n'amaka gaba n'opposition eriyo omukyala gw'olina ng'omulabira buli kimu kyonna naye eriyo omusajja munno eyeewezaga nti atiisi nange naabeera ku lusebe amwogereza naye nga talina gyajja mutwala talina gyagenda mutwala kubanga bwamugoba olwaliro amwagala ndi mukikomera wane wamulangira naye singa bukya ku makya nangoba oyo abadde ampaana era asiiba mpeeza message tanzirira tasobola kati buli bukulembeze basebo ne bannyabo bulina opposition yaabo naye enjawulo opposition ekomawa olebaale bw'oyambuka ng'emmese bw'enaalinnya ekikomera naye eragawa eba terina gyejja kulaga era omwana agisangawo n'agikuba ng'ewunze n'agitta kati obwo obukulembeze bulina okubaamu ebyo ebintu kubanga fe abantu betukulembera nze omuntu gwe nadya mu bigere byange yali omugenzi Ssaalongo Beneggulu mwena abamumanyi mumumanyi yali musajja wa maanyi yali musajja wa misambwa yali musajja wa mayembe yali musajja omugundiivu ngwanguli nalondebwa okuddibwa mu Beneggulu mu bigere nga n'emyaka 24 naye mu kuddira Beneggulu mu bigere waliwo abasajja banjasa biggu abali mu myaka 12 mwalimu abasajja abasawo abakodde obusawo emyaka 9 8 10 ebiseera ebyo myaka 24 saagala muntu aloze ti nali mugezi nnyo nti oba nali mugagga nnyo yayina nti kanwane in fact nze nawulira nti abaagala okwesimbawo bajje beesimbewo nze naye sibimanyi kuba nali katwawe mabega wa Guland Bank awo nateekawo branch we nali nkolera kati nava abalwadde bayitira bungi ne tubazza e Bulenga kati mba ndi awo abasajja banjasa biggwa ab'amaanyi ne bantuukira ne baŋŋamba buli muntu akufunyeeko obubaka nti gwe agenda okulembera abasawo b'ekinnansi kyesakkiriza nenga nze kuba nze okuva edda Ibula ndi muntu ayagala okweyagala ndi muntu ayagala okukola ssente zange nenzeyagaliramu siri muntu wa ni muntu wa masaali oyagala akasendeko kakukolere byoyagala era nze ndi muntu eyakeera ku makya mundooza mu Uganda yonna ndiyo nze musawo akeera ku makya Bulenga lwa Sande luka ne nzijanjaba abantu ennaku ensigadde embeera mu
ebera holiday segama nti goze ku Monday utweze ku Monday mama fina ndi wano bulenga jango nkoleko nzero okubiri nokera ku macha nokanula amaaso ne gabulo kugwamo nonya gwokolako Chobanga waliwo abatuuleyo ne baggulawo essabo bantu ne bayitako yite. Ati nga gwe mulimu. Wanji. Nga gwe mulimu. Nze si gwe mulimu. Si gwe mulimu. Totunulidde ekyo kyokka. Teri musawo gwosobola kulaba nti wuno muga. Okujjako okubaatisa. Ne babaatisa ne balimba nti nina nkola ki. Ne ovanga musisimu ng'omuntu akumya akasente emyaka 25 ng'akalina. SB4 tugenda kusinzirira tugenda era mbadde gamba nti obukulembeze tugenda genanze president w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga era gavumenti yegenda okunsasulira era tikiti buli kimu kyonna gavumenti yakoze ku trick eyo then ntuuke e Rwanda nyanizibwe gavumenti y'e Rwanda ngenda genda ne executive yange yonna nga bweri then tubalenda ku 3 nja kutwala tujja genda lindako soko kirotemu awo tulabe naffe oba ekiroto tebakiraba abantu balatunula twalina naibula ku birooto by'abantu nzijukira abantu balina ebizibu abantu baloota abantu beegwaniza abantu balogootana twanyumyako ebirooto awo naye ndooza gye bujja tujja kuddamu aya tubivune kuba abantu babuuza nnyo ku birooto ebyo nti omuntu asobola okuloota nga ye mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi nekimulinnya ate nekimubeerako nakiteeka mu nkola naye ng'olaba omukulembeze kyali n'akyambala n'atandika okukitambula bwati nga kyali waliwo akasajja abaana abo akaana atera kalaba ku tiktok waliwo akasajja akabeera ku tiktok oba kakazi kati ogamba nti nze ndi mbeera buwalabu akakazi ako kamanyi so kakanga nnyo kamanyi n'okukwata amanyi gekagala okuba abantu nze ndi muwalabu nze mbeera buwalabu nkolera buwalabu katambula kagambo kavudde buwalabu ggulu kabeera ku tiktok okwo njaka kulako lanka okanoonyeeko abaana abo so omuntu ayambala ekirooto n'akiteeka mu nkola n'abeera ng'ali mu kirooto naye nga kirooto yes ng'omuntu bw'anaagamba nti nina lubaale ku mutwe nga tamulina babalamu owenyula kibooko n'amuvaako nga ye akola ebintu byonna ebya lubaale era n'atuuka n'obbiroota nti jjajja kiwono kuyangamba eteekawo ensumbi wali n'akumawo ekyoto wali n'akolawo amatiribona g'embugo wali n'ateekawo nti jjajja yantumye amafumu naye nga tabanga kuwadde akabewo ak'enkoko nga kyogamba empewo gy'aliko yeeno just yeno ekazaako ki ekazangoye SB4 tandikira awo okay tukabanga tusinzira wano tunyumye ebikulu ebituyambyeko kubeera nga tutuuka essaawa zino kubeera nga mami waffe tumukyazizzaako ffenna babiri ate nga tukyazizza bingi byayiseemu bingi byakoledde eggwanga andi bingi byakyako andi bingi byakyayitamu so mama munyumize emboozi z'emyaka kale ebiri eby'emyaka gyemuyise gyebale sitegeera bulungi olwo bawuliranga eddoboozi abantu abo ekifaananyi kino okumanya nti okutandika abantu okutegera ekifaananyi ate mu kkubo gy'oyisa bamanya nti yoyoyoyo kyo kitandika ddi kati ebintu bino byatambula ndowooza bibiri mu bulamu bwange infact byatambula bisatu mu bulamu bwange mu bulamu bwange natambulirako feva ey'enjawulo obuganzi obwagalwa obw'enjawulo ekyokubiri n'entambulirako ettutumu femu ekyokusatu n'entambulirako obumalirivu kati bwe ntandika ekintu kino ekyokuba nti tutandikire mu kyobusawo ekyobusawo nakiteeka bbali nekibeera nga kyo kitambula nti omulwadde gwokozeeko yagamba munne omulwadde gwokozeeko yaleeta munne oyo omwana afuuka omusambo oyo omwana munne alina lisizaala nenoonya omwana ne batwala omwana nampa omwana n'aleeta munne omugumba oyo omwana munne nalina kino omusajja ngobye okyali muto ndi muto kubanga infact obusawo bwange mbutandikira kuleerwawo bwe nava mu bwawusigaali bugoloobi nenzira kuleerwa wa mwannyinazi mundeeba ku gundi awo mu kironde zooni kati nga bwe neebaka ndoota buloosi ibula nkuloota nti olina ekisiraani oli bwoti ne bwoti ne bwoti naye weetaaga kino nkuwonye kati nze bwe natambulanga nakufeesinganga n'obumalirivu
nejjukira omuntu omunako okufeesinga omugagga baŋŋambye gundi ibula nti ebagobye ku mulimu naye weekanga abijjeewa oli musawo obeerawa osulawa biki kati nga bajja ne bakulumbe wamwa nnyoko olina eddagala koze ndimanyi nga ngenda kuleerwawo ekibuye walingawo eddagala lingi ng'onuuka bunozi budagala n'obw'omuntu kati ogwawanga n'ateerera yaleeta banne kati bano basizaala abagumba abo oluzaalo olwo lwantunda nnyo nga oyine waaba alina emyaka ameka ng'omwana abuze nga nina omuwa omwana kati abo ne bagenda nga bawera kati bano babizibu mu maka nti omusajja andeseewo omusajja ansuddewo ku mulimu tebankuza abo ne bagenda nga beeyongerako kati ekyo saakifuula nnyo mulimu essimu zino bwe zijjira n'entandika okuba amasimu kuki ku rediyo ne tv ku mikutu otyo then kati obusuubuzi bwe bujjira n'ennyingira obusuubuzi ku nnansagazi olaba ebintu bino bisatu byegasse nkola obusawo nsuubula wali ku nnansagazi nkuba amasimu naye nga mu byonna byenkola simanyi ki kye naabeera mu maaso sikikola olw'okuba nga nnoonya erinnya kubanga njagala mbabuulire nammwe basiba abandaba erinnya buli lwogezaako okulinoonya lyeyongerayo erinnya buli lwogezaako dinoonya likuleetera ebizibu ebiseera ebisinga kiringa amawulire buli lwogezaako okuyita amawulire gakwate nga sige gakunoonyezza ebidirira birindirire kati nze mu bintu ebyo saanoonya kintu ekyo nakimu naye nakubanga amasimu ampira kyekinyumira gavumenti yaffe eno ekoze bulungi naye President Museveni kyusaamu kino kola bwoti ne ku dduuka lyange nenkola sente ne zijja kati sinnamanya tirinnya kati obuzibu we bujjira mu mwaka tugenda okuyingira akalu ka 2021 awo bakaita vaawo mpitewo kati akalu ka 2021 walingawo omugenzi Mulindwa Muwonge n'aleeta pulogulaamu ku CBS nga bagiyita njokya okiraba oba baali bagiyita kiki ekyo awali omuku oba biki ebyo kati Mulindwa Muwonge anoonya ani asobola okutula mu pulogulaamu gwe battunka naye babisanye Mulindwa Muwonge bamugamba tewali mulala maama fiina akalu kagakugwe ampita nga maafina gyantukole pulogulaamu eno muganzi nagikola nti omuntu ataasoma atamanyi kuwandiika linnya lyange atamanyi kola ki kumbe mu society y'abantu eno ntandise okutunda osensedde mu bantu naye nze simanyi nga buli ekibeera ku mmeeza ntuli mu ndeeba maafina jangu ku mukolo bakuyise wano bakansala simanyi buzito bwange naye nga abantu bwebaoberawo nawe ne bakuyitayita n'obaddamu otya okyabulamu byebino emuwapaganya okyabulamu obagamba otya yibula tebannamuyita ku mikolo ndibize gendayo tabatulira ku mukolo kiunda ky'abakyala bamanyi ojja batwalira maama fiina abakyakuyita nnyo wangi kati tutandika tukola pulogulaamu gye twakolanga nga ndi mukyala ali free ndi mukyala ayogera ekintu nga bwenkikubawo ku mmeeza siri mukyala eyekisiza kati ebiseera ebyo baali bawaana nnyo President Museveni ng'abantu bamwogerako birungi byerere naye ng'ate erigimu mwe nayingirira nga nyamba abaana aba boodabooda sibayamba olw'okubanga Museveni anyambe sibayamba olw'okubanga njagala mmanyike kyenjagala mbanyonyi basibe ne banyabo nze sinonyaako linnya bukyambaawo naye kati abaana bantuukirira ebiseera ebyo baali bagobye n'abaana ku Market Street abaana bali nga abatembeyi babagobye bapaala tebalina mirimu tebalina webatandikira kati awo ntandika obbayita obakwasa zi boodabooda olwo oyanga ono Matovu yanga yazeta waliwo n'omwami Makanga era nemundeeba waali noono omwami Ododo abo bebalinga batunda boodabooda ezo natandika okugulayo bumeeti boodabooda busatu buna butaano nga mbuwa baki kigeze ekyokuwa abantu pikipiki kyava dda newunya n'omuntu addaawo n'ayasaamirira tebamanyi ngo netandikira kuyamba nze Ibula atandika okuyamba nga ndi mwana muto kiri automatically mu musaayi gwange sikyekaka
emmeme gaba sikuyamba nti olwokuba oli ayambye nange kanyambe bandabe kati bw'okyeka koyinza okutuka oyinza n'okweyazika emotoka y'omutuno giwomu bibaayo osobola n'ogamba nti wadde eggaali eno ate wano ng'olumwa kati ekyokuyamba tebakyekaka kubanga ekyokuyamba oyinza n'okusiiba enjala owa omuntu olw'okubanga toyina nze sijja kuwa mmere nga sirina omala kuba nayo n'olyokogaba era nze bw'olaba Ibrahim kwadde akakadde manya ninamu obukadde 10 naye kati olw'okubanga okiteeka oyagala weekake in fact okwekaka oyinza okugwa mbulina okutuka ne puresa kivula nti abamu abatera okwekaka ogenda okuwira mbu ekibumba kyazimba ogenda okuwira nti akatago kayabiko kati atandika okwefoosinga nowa omuntu wakakadde newolaliikira engala kujjawo ekyemisana kati nze ekyokugaba kwange saakyekakanga yensonga abantu bonna kibazuzumbya obwongo ti naye maama fiina yaani saakyekaka kyajja automatically kati abaana bano otandika obbakwata mbagamba kibi okubeera nga mubba kibi okubeera ku street bwe muti tandika obba bodaboda kati bwe mbabazi bodaboda ezo waaliwo n'omwami yali RDC bamwine yali owalubaga ali nakasongola kati bamuwumuza ajja afuna omukise wange bamulonde bamuwumuza kati bwe basajja nabali bakolede gavumenti yes ajja afuna omukisa bantu bangi nyo basiraanidde bakolera gavumenti bali awo bapiiruka saati zababembuka tebafuna mukisa abatagikoleredde abefudisi tebayita buyise baba obwa minisita ajja afuna ekyogo naaba yeyagale bamulonde bamulonde ku bwambasada yakamala okubeera alasisiwe Masaka sekyo nedda abadde nakaseke wange ku ttaka eyo gye nina woteeri kati bamuwumuzza kati awummudde alina kati ajje ntandikiraawo bwe ntandikiraawo abaana bawira abaali mu baana 5 abaana 10 nyingira abaana 3 mu Kampala mu Lubaga mukka bwe muti kati President Museveni bamugamba nti waliwo omwana omuwala yafuuse omwana omuwala omwana omuwala ayamba Uganda olwo Radio Simba ereese ekigambo kye bayita engule ya Radio Simba awo ntandise okutegeera awo ku ngule bakuleese Radio Simba omwana Semandi yategeka ekigambo Radio Simba bakitunze omwami agasekalaala bagamba nti ani asobola okunyumisa engule akulukagwa ku maama fiina nkulaga kye bayita erinnya nti lyezimba lyokka tolizimba tokkako ebintu biri mu kutambula byokka yensonga lwaki sikaddiwa ensonga lwaki sipeeruuka tokubidde Ibrahim nanga munki nyamba munange nange ku mukolo gwo nzije kundabika enno we batakuyise tolinnyawo namuyita oluddako atajja kumenya nnyo gundi yampise muyite ku mukolo okubidde omuntu alina embaga ye bambi nyamba nange nzije ku mukolo gwo kati maama fiina ezo grade yazibuuka nze kadi zibeera nebulenga kadi bazitwala ku dduuka nebulenga kadi nga nga zikuyita mu mwezi gumu n'ososolamu noga njagenda ku mukolo gumu otiikinga butiikinzi guno wendi wano nfulumye mu ggwanga wano siriwo nkomawo wiikeeno guno wendi omukisa gwajjako omanyi ekigambo kye bayita omukisa kati gambe abali ku kamera omukisa tebagugoba todduka bwoti nti gugo gunkwatire gugo gugenda bwayise baka nawe nyweza eyakedde ku makya okufuna omukisa gwe gukugoba wodda we gudda newogenda mu kyalo gukusangayo eyakedde ku makya basebo ne bannya bombagamba mu kamera bw'obanga olina omukisa gwogoba ogwo gute si gugwo goba omukisa gwe gukugoba emisinde ne gukubaka ne bwogwesa mu muloti kiringa esente obugagga nga wabufunye gwe ne bw'obukasuka eri ne bw'okwata sene n'okasuka zo zijja zikuddira zo zeeyola ne zijja naye bw'olwana noga nti n'okwata noga nti senga nfuna obukadde butaano maafiina nga bwe tuddala n'abumpamba mmaze kasambukuwa bwe nti olw'okubanga obulwanirira era bufuluma ne bukola ki ne bukuyita mu ngalo naye yakedde okufuna nga zazze ibula bakutankabanega nti ani atambula nze kati eri abantu bano bagamba ani atalaba kiwala ekyo n'abankwanangako waliwo n'abankwananga olumu nekola ki
nekoza kati nembula ekyokulya nenzirayo nemugamba bambi katende yo nabadde bize ko katende Silvio oli nzobu buyaye busi gwatasoma gwatayina kyoli gwakimpi bakwana nolowoza no kakati nkomye gwakimpi okyegera byonna nabikugamba zino akwega halo nze katendo bo kyanzijukira nsaba kwa appointment kata asaba appointment gyatasobola kufuna olusinga ayise nambajjenifo bawaluzeeto okumufuna so kati radio simbeze tutaddewo ebirabyo competition zisandise okujja era abagamba tusobola maama fiina awo ekigambo ky'essente kifuuse ekitali kizibu gyendi onjogerera mu mwaka gwa 2022 ku mwawo sente si kizibu okujjako benyamba kye kizibu manjagala nkuyamba oyambeko ne munno oba etambule kati awo basamuna bonna bayingiddewo Salongo Samuna ali kukibanna ndude muwuliza ani atala basamuna ndude muwuliza Salongo ani atala Salongo tukunoonya taata munonyeko leko aliyo nga kusomero liriye ennaku ya muntu wakati yalokoka wanje sibadde mu ggwanga mbagamba ekintu kye bayita omukusebe mwenyinaze mwennyini bwe tubadde bwe tukoze eki bwe tubadde mukasa kasawuli nkwagala nnyo nkutumidde so ekyo nkigamba abantu nti bw'oba otunula nnyo tunula gy'olaga ne gy'ova nze mbadde mu sisitimu n'abantu ab'amaanyi b'ogamba nti bano b'amaanyi nnyo nga lwazi nga b'amaanyi nnyo abalina ssente abalina billion and billion abalina zi kampani abalina biki naye maama fiina nkugambye wano kye nasoose nti neetegeera nemba mumalirivu nze sisuula kikolo kya ddagala sisuula bumanyi bwange sisuula manya omuntu wajjidde nemanya nti onajja kumala bbanga bweyita azikire okyajjukira ibula we nagambako ebiseera biri nage wanteera ku limoti noŋŋamba nti ebbanga onkubirangako naye sinakukubira gowaŋŋanaŋŋana owaayo ali kuki ng'akataala baakafuuwa competition eze abantu batandise tugabye ebirabo awo nengabira emmotoka ndoza zalinga nnya mu ngule ono yani alole beesega taddemu obukadde 2 obukadde 2 obwebbiri ogumu ebiseera ebyo ne bagamba kikino ate nze abikola simanyi nti nina linnya simanyi nti ntunda simanyi nti emabega njagalayo abandaba kubanga emirimu gyange gyonna gyali pakiti ekisooka bizinesi zitambula bulungi nnyo ekyokubiri abalwadde nze yibbula sijjanjabangako balwadde 5 lwa sande twali ku Grand Bank ekatwe ng'abantu bakwata layini bwe bati ne babembeya naye nga wenkolera wafunda nekyampaliza okuzimba eddwaliro eryo ebulenga ng'abantu bali bati ate nga sibayita nga mbeera ku byange naye ng'abantu bamaze okutegeera nti omukyalo ono omwana ono kyakola kiri lwiyo bwe yakola ku ibula n'ateera bwe yakola ku SB4 n'ayita gundi bwe yakola ku gundi n'ayita bwe yakola ku gundi n'ayita gundi kati abantu ne bateekamu obwesigwa ne bannakyaki ne bannaddiini n'abantu bannabyabufuzi bonna ng'oli akeera ku makya n'agamba talina kyakola olina amugaa toyogera oyo gwolaba yawunya mmange e Masaka ekitambo kyali kimutawaanya toyogera kati abantu ne bakuteekako defense bokka siggwe nga bebakulwanirira siggwe kuyimira mu kamera noga nti basebo ne banyabo abalemeddwa abakolera ti noyogera n'endusu ne zikuyiika obulango bubeera butya kubamu akalangaawo aganya aluma n'amanyero gaalaba noono naye mwenyini osaana kwejjanjaba naye mwenyini oli mulalu onoonya abalina eddala obajjanjabi naye mwenyini omanyi sente zino zitunula omuntu aba alina sente omulaba ntabula naye gwe ne bwekaza n'ogenda mu kamera noga nti nze ndi mugagga feesi ye ekulaga bunaku ayino olusu lw'omugagga lulina bwe lufaanana olw'omunakabiriko lujja emisuwa akabiri kokka mundeke baseba ne bannyabo kati awo President Museveni n'agamba nti ani maama fiina
omuwala oyo yani mukyala ki oyo ne bamugamba nti bwati ne bwati ng'eggwanga likutte akati Uganda tolowooza nti kati likutte kati nalitandika mu 2000 dikwasa akati mpaka kati tojjangako ku muliro ate sijja kuzikira mpaka lwendifa kati mbandi awo nga specioza Wandera Kazibu yali mumyuka mukulembeze vice president ebiseera yawo simu ekubwa alo ono mama Fiina konze nze specioza Wandera Kazibu netula ku ttaka konze omumyuka omukulembeze ng'akubye konze kiki maama nanga mzee yakwetaaga enkya essaawa 10 e Nakasero mu State House mwala wa mukalazi mwala wa mukalazi kyabazala buli anti pifiri Bradi wanti ongereko oga piwati Bradi wanti namugamba ono emuga pifiri nze gye nasoma sijima isagala kulima kwa neeyisanga bweyisa nga bagandi kati nvudde mu kino nzira mukiddako ibula tonkabe amaziga yanyemeza nga bwayita ekibiina tonjogera bega tuli mu interview fe nvaako kati ngakola vice president yaga nti omukulembeze w'eggwanga akwetaaga Nakasero nga ngamba era agamba ne Mulindwa Muwonge mujje mwenna noonya Mulindwa Muwonge nga muga nti batuyita nga ngamba oba lwetwayogera ebinene twayitira twasobya abakulu nga mubuuza eba bagendayo bakola batya nga nziramu nkwesimu ya specioza nga tagikwata kati baddamu enkeera sawa ndo zaalinga 6 bankubira mubuuza aŋŋamba tubakuumi wane Nakasero mutuke nga bukyali nemuga ne maama kati ensonga y'okuwandiika kuno nanga ate okuwandiika ki nemuga bamulaba nga tebawandiisa nti njirinamu obuzibu nti gwe jangu naŋŋamba okolerawa nali kolera kuno mu street ku Dakedi naŋŋamba emotoka egenda kuno naawo era we yannona oba Mulindwa Muwonge yajja ati yajjanga munaku nga bantwala Nakasero tuke Nakasero nga Mulindwa Muwonge nga tudde waliwo noono Olugunda yaliwo waliwo noono omusajja ono Otafiire yaliwo nga batudde ne muzeeyi n'abasindika n'abaga musooke muveeyo n'abagoba bw'abagoba n'atuyita ffenna Mulindwa Muwonge n'ambuuza bye yali ayagala Mulindwa Muwonge n'abimugamba n'amugamba oke genda n'ayita omukyala n'amugamba mutwala oyo n'amutwala Mulindwa Muwonge ne bamukolako ne tusigala abo babiri n'ankwata ku mukono bw'ati ne tweyongerayo tugenda nga mu kkoona abamanyi Nakasero tugenda mu kkoona Idris Lukwago ne Umaru bamanyiyo bulungi ne tutereera mentala y'amawanga basinga omumanyi ne tunyumya tulungula ensaabo zaffe ezo bwe twamala okunyumya n'enfubuutukayo olwo nga mwogera lulimi ki munnange omusajja oyo amanyi buli lulimi muyaaye era beteeka ku Museveni amanyi buli lulimi ate Museveni akumanyi bw'oba azaalibwa mu famire ennaku akumanyi noba wava mu famire engagga akola ki kankuwa ekyokulabirako natwala Jasine Nantume namutwali wa Museveni kati we twatuuka ali Jasi bamubuuza nti wasoma awuza tata wange bamukuba magazini 35 muntu omu tewali magazini zebakuba tata wa Nantume yamubuuza bali bamuyitaani nga Nantume atamwatama alaika yagamba oga mu bulamu ne tukola ki bwe twamaliza okwogera nenvaayo nzira ku SB4 erinnya lijja litya naye bwe twamaliriza okwogera namugamba ebintu byange nga bizitowa byalina okukolera abavubuka era nze omu bwe yagamba nti ndisiivinza abantu naye sifunangayo muntu ayogera bintu byoyogera kubanga buli ajja asuusuuta buki busuusuusi bwentyo navaayo nekuba olukungaana mundeeba netegeeza abavubuka nti bagenda bawa ebintu njogedde ebigambo byange bwebiti kati erinnya lyo litandika kati ngenda okutandika okugamba nti oba erinnya ng'erinnya ddene nnyo okusinga era in fact nakati
nga bonda bwenti simanyanga konti erinnya lyange kumpi linsinga emyaka kuba ntya waliwo enfuluma nensanga ensina esinga ekutte y'abantu netugenda nabano nga tutambula oba oliranda abantu bayoyana omuntu n'akaaba amaziga n'akugwa mu kifuba nogamba ono lwaki angudde mu kifuba lwaki ayayaana lwaki aneebaza nga nze kyenkola simanyi ti kinene eri abaki kina impact y'amaanyi ku society kati erinnya litambula bwe lityo kati ntandika obusawo butandika nno bweyoleka butya mu kalulu ka 20 ako kagenda okufuluma nga maama fiina bamutadde ku front page nti agenda akamu nyanja agenda mu Illuminati so ebiseera bye bakuba ne kamiliyoni abagenda mu nyanja abagenda bakuba kamiliyoni ne bakukuba bakuba ne sudiri yes nti sente tuzijja mu nyanja ne bakuba ku front page naye nina abalwadde bange abazungu be nali nkolako eyo kati ne ndowooza omwana nanguikiza nakuba ekifaananyi nakikuba ku front page nga ntwala sudiri mu nyanja wakati ajjeyo sente ne kamiri kati awo senga nali muyayi kyevula nti ekintu kye bayita obusawo kyetaaga nga wasamira era ng'olina ennono nandibadde kati essaawa zino mu Uganda nze asinga nze namba 1 mu ssente kubanga nafuna ab'Illuminati abagala nga baagala batwale bake mu nnyanja nakati baagala kubateeka mu nnyanja ne wagamba omuntu nti mpa $5,000 omwabu wa advise n'omugamba omanyi osobola okugagga osobola okukola omukisa gw'obugagga n'ogaggawala nga sente ziggwawo naye nga tosse mu nnyanja naye abantu awo erinnya we lyatandikira erinnya ne lijja kati awo wamwayingiriramu levo y'abantu abalina ennaku ennyo waliwo omwami baali bamuyita Ziwa Jennifer kyamujjukira yalinga lugazi eyo omwami oyo n'agenda ku bizinga okusuubula ye yantunda ennyo kati bw'agenda ku bizinga okusuubula ne bamwokya petroli mune najja nga yaga kutwala sente n'azibamu n'amuyako ne petroli kati yalwawo nnyo okumanya nti bamwokyeza petroli kati ogenda okulya nga yenna asiridde yenna awedde waati yenna yenna n'obusajja yenna busiridde kati baanoonya abasobola omuyamba ku kyalo Lugazi n'abula ab'Elugazi bamumanyi kati ne baddukire wa maama fiina nga yeetaagisa ekitono nnyo miliyoni ndowooza nga 9 okumujjanjaba yes waba bamuteekako twasooka ne tumuteeka mu ddwaliro mulagaawo ne baga tulina okusooka okumuliisa okumala emyezi nga 6 nga tewali kira kyonna kye tumukwedde naye ng'awunya bwe tumuteeka ano awunya ne ku maini bawulira nga mulamu nenzijjanjaba Ziwa n'afuuka ekyokulabirako mu nsi mpaka Buyindi nga nzijanjaba Ziwa n'addawo n'aterera in fact ndimuleetako wano waali bwe twali tugamba okuteeka embaga yange eyasooka okumpa 10,000 ezo eza Uganda so erinnya livaayo litya nti mu kuyamba kuno abantu ne bakizuula nti mu Uganda mulimu omuntu ki bw'oba nga tofunye buyambi bwe mu bujjanjabi kitegeeza okomi olw'ensonga nti maama fiina mwesimbu ti mu Uganda mulimu omuntu oli bw'aba alina ekizibu atasooka kuyita maama fiina aba agudde mistake bw'ayimiraga nti bannange President Museveni nyamba era omuntu ali ku TV agawuli musiru laba jaddukidde anaamugjawo anaamufuna ddi kati ebyo byonna saabigula taata SB4 saabiyita byajja automatically byokka ne bigenda nga byeranza kwe kutuuka n'erinnya kwe kutuuka okufuuka maama fiina ssebo okay tukyali ku SB4 media tuguse ensonga wamu ne ku Extradigest mu goba nsonga tunamafa mulungi maama ebbanga lyemaze mu mawulire oba mu ebbanga lyemaze fesi z'abantu kaseera kyakala kyasinza okukunyigiriza mugamba akaseera that worst moment eno wiranga nawo sasa n'ogirowoozaako ng'okugezesebwa kwali kw'amaanyi ennyo ng'oyinza okuva ku interview newebaka n'ogamba kange mundeke mu bulamu ekisingira ddala mu bulamu kyensuubira nti tewalibeerawo kirala kyonna kintuukako kisobola kunnumya kisobola kummalamu maanyi kisobola kumpisa bubi kwegamba ekiseera kye naakafuna mu bulamu ne nejjusa lwaki Katonda wantonda n'oteeka mu nsi
lunaku lwe bakuba omwami wange amasasi. Olunaku olwo basebe ne banyaba abanda bakukamera. Terulinva ku mutima mpaka lwe ndisinkana Katonda mbuze wali onnanga ki. Olw'ensonga nga bw'onaabeera awo n'ogamba nti ebigambo byalavu manyi abantu abamu batulowooza ntwagala. Nze ebiseera ebisinga abantu bamanyi bakagulaundi yange y'abantu bange. Olw'ensonga nti nali muwala saafumbirwa. Nenfuna omulenzi wange nenzaala ng'era omuntu bw'anaazaala. Olaba SB4 asookwera n'akozesa abakyala 5 olunaku. Naye kati nafuna omusajja. Soko yimirire tulabe. Yimirira balabe fly yimirira. Zemalako ne wiki. Okiraba? Salamu alaikum. Wa alaikum salaam. Ezinanga zibaweera nnyo zinyo. Sente. Wire engalo zino. Sente. Ale nga zikwata mu ddagala zigabira abadde eddagala. Mpuliramu enkokoto. Yibula. Enyamu. Nazaala muwala wange mu 99 fiina. Saafumbirwa. Kubanga ebizibu by'abalwadde nze ebizibu byange bye nnina ku balwadde bange naddala ab'ebweru abaawaabo olumu mbulwa n'akagamba nti kankube emmese bibulwa kati ebigambo byalavu byali byambula kwegamba nazaala fiina ne tubeerawo ne baganda bange n'abaana bange bennonda ku street ne baki ne tubeerawo awo nga ŋŋamba nti we ndiba neeteeseza ndifumbirwa ne mbeerawo awo kati mba ndi awo nenfuna omuntu. In fact omuntu oyo mwami Sekide musajja gwe nasookerako ddala. Ddala okimanyi? Okimanyi? Ddala. Ne bamukwata SB4 kireke tofaayo. abasinga obungi mbadde mu kyebuuza background yange. Ne bamukwata nga n'emyaka 10 n'egyo. 13. Ne bamusiba. Olwokuba nali kyana ekinaku kikireereese ekiri ku kyalo ekizungu ekitalina bwendi nali mwangu nnyo okusanga ekisajja nankwata nanimba ekipa ya soda nankozesa. Bwe yankozesa ne bamusiba bwe bamusiba n'avaayo nadda ewaabwe Mutiyana. Kati nze in fact yali azze waffe eggula kasooli. Mwanyi bana bali bagula emmwanyi. Kati oluvannyuma ennyo maze n'okuzaala fiina ne tuddamu ne twesinkana. Agende waffe ku kyalo abuuza kiri ekiwala kyeyakwata kisirivia ndowooza wali yasooka kyanyuma n'agamba kanzireyo anko ndimu ebirungoze. I know. Nagala kyeyongeza. Nga kifuna omwana oyo weyakifuna yalwawo nga tandaba bange omwami. ebbanga ne ligenderera. Ebbanga ne ligenda ne tuweza mwaka gwa 2005 ne tuddamu ne twesinkana. Omanyi okuba essimu n'alemerako kati bamugamba oli gwoyogerako Silivia Namutebi siye Silivia Namutebi oli mulala. Bobi Wine kyeyita nti mazima wanvu. Oli gwomanyi era abantu mulekerawo balowooza nti mubamanyi. Temubamanyi. I know. Omuntu gwe towanga muntu gapa akumanyira nti akumanyi nnyo we yasemba okumanyira weewo kati oli mulala yagenda okutuuka ku oli nga mulala nga si yoli nga si yeye nansaba naŋampa kyanzi olonga yaki nzagala nnyo kyanzi nga yaki omanyi waliwo omuntu gwolaba wadde nga bagira bugizi luli ŋamba naye ngenda okukwata bwenti nga ndaba neŋamba kinaasoboka. In fact muzeeyi wange n'agaana ye taata wange n'agaana nti omwami oyo nedda kyali kitagiza omuzeeyi okubiyingira. Namubuuza olw'ensonga nti buli obuliisa maanyi buli nga bwe bamuddamu ne bamulako wali bamumanyi. Taata wange bwe yagaana nze ŋŋanza omuntu nakkiriza n'embeera naye twagaana naye bwe twagalana mwaddamu kizana naye tanyigira mu nnoga taata swabula yali kati awo bwe tubeerawo tugende mu maaso
anterere omusajja nanjagala ebitayagalika byotalabangako ng'owulira biwulire yakwagala nnyo yanjagala nnyo ne binyiiza byakuyitirirako yanjagala nnyo ne bintama nempulira nga bintamye omanyi omuntu okutulawo n'atumbuka n'akaaba amaziga ngoloki nga mutudde nemunywa cyayi naye kyali kimutukako bagenda kutwala nange kimanyi okuntukako nze ntulunda mukyala wange ngalawo nenkaaba naye nsoba namutama byanjagala bambi tebyansanyusa byali bingi nnyo nemugamba nedda omanyi okubeera mu ssimu ngaoyogala namulwadde buutye omanyi abantu abasingazi waliwo omulwadde wange omu yaŋŋamba mbu anjagala ng'ebyomwami wo byeyakwagala binyiiza oli mu ssimu oyogala namulwadde halo essebo gwe oli musajja ava ku mukazi wange nkuirogera owanvuye oli bulengo okola ku balwadde nga muluddeyo nnyo oli ne President Museveni akubidde essimu n'akuyisaamu eddoboozi gwe neefuna ku bakazi b'abalungi oga nti owaaye waliwo olunaku lumu twali ngenda wakayula era ankubidde essimu era bana abakyala abalogaalogako balansingeko tomalirayo nnyo kati tuba tuli wakayula bwe tuti manyi ngeze muwaabira mugee muntaguluzeeko omusajja nga andi mabega bwati lindako bife bino byetuloopa ku mayumba 10 bakorosigo wagenda wa IGP ate nina obudde bwa kale nnyo bankutaguluzako omukooye nakwoye abantu gye baloopera ekatwe gwogenda watwala katwe zikatwe zonna kyotegeeza nze kati sisobola kuloopa Ssaabakristu nenga nti muloope wa musomesa ogenda wa papa buli muntu manyi umalu tumaliriza wamulopa wa IGP aba tannakimala mukama nti owange wuno ndi naye kayula kikyo yagaza mukazi we naye nga saategedde nti avudde mabega kumbe security yagiga tuyina ono tuli babiri twazze naye ogenda omwetaguluzaako kati mukwano gwange nyira ni interview nagenda giraba naye ogenda omwetaguluzaako muga nti akkirize kubana kati takkirizanga wangi ngenda kunyumiza omanyi akabozi ntakkirizanga kati ankubire ku ssimu muwona nzire ewaka ntuula ngamba kanzijanjaba abalwadde bakambire ku bizinesi zange naye waba wayise ebbanga nensaba neŋŋamba bajjajja njagala omusajja wange gwenjagala ate nga naye anjagala meja yangwa mu ngalo omugenzi nayagala omusajja aye naye nanjagala newenkanye evvumbe nayagala omusajja nanjagala nemwagala kwegamba nitutunuuliranga mu dduniya tetukyalina kyetubulamu okujjako okumukuma aba tutwala twale babiri wangi yes namwagala ne bakyala be ne bakkiriza naye kyokka omwagadde nabo ne bakusiimirako nti weebale mutwagalira naye nanjagala nesekidde nagala saluti zava ku njuyi zombi buli omu gye yava bakubanga bukubi saluti kumbe kyesaamanya ti Allah agenda mukowoola ti nemmeeja alina ebizibu bye ng'omuntu ate nga yali musajja akkiririza mu Katonda nga mmeeja ne bwakusanga olina kootaddemu kasipirini konna oba kaki nga mutabuka ate saayagalanga nnyo munyiiza nga nemuga ti naaba eddagala balaba olina bangi gatakkiriza naye Katonda aba yanzijako omuntu oyo tewakyali kinene kyamu era sirina kusomoozebwa kwenaafunye mu bulamu kusinga ekyo kyekigezo kyewaafunye mu bulamu kyekyo kyokka. Thank you. Tuli ku SB4 Media nga kwotadde ne Extra Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa alongside SB4 tuchaddeko ewa Maama Fiina wano agamu ku makage wetuli olunaku lwaleero, that is makage Matugga amaka amalungi amatiribona mulangira ge yamuzimbira mulangira I know. Maama Fiina nga tuvuddeyo kwekyo ekibuuzo njagala tutunuulire bangi nnyo bemekinze nga Katonda abamekinze abakwatiddeko ne batuuka ku toopu
naye n'obeeraawo ng'olaba nti omuntu atambudde n'atuuka w'atuuse ng'abikoze oba abyekoledde oba Katonda muyambyeko ne bitambula bulungi ate omwana w'omuntu oba mwana Adamu nga katugamba ayita mu mawulire n'ayagala amukkakkanye amawulire gano gakukubye amawulire otambudde nago ab'amawulire mikwano gyo tewali media house mu Uganda muno etaliimu bantu nga tebakka wansi wa 10 nga bantu bo okuviira ddala kubaddukanya ne TV zino ne radio n'abakozi sekinoomu paka wansi kubasemera ddala amawulire gakukubye nnyo okikoze otya okusigala nga okyayimiridde nga wadde amawulire gakukubye ne internet yakajjajjo ly'abalamu wano yakusanga nga otunula ossa obikoze byonnayo ne mubeeramu nabo abakwerijjako ku internet okikoze otya okusigala nga okyayimiridde nolaba noli nga tasoboladde okuwulira nga yakajja ku internet tasoboladde okuwulira n'amatu talina naye nga atawulira ate ababeera ate waba tolina amatu osobola okuwulira nze ekisooka Ibulu okimanyi kyenjagala nkubuulire nammwe abandaba kyenjagala mbabuulire kyolina okusooka okumanya okukola kwe kutambulira ku mazima ebintu byonna bw'oba ng'oli ku mazima nga byokola biri mu kamera oba biri mu lujjudde lw'abantu leka ensi ekulwanirire gwe teweerwanirira kubanga tolina kyogenda kukola kuzikiza mwana wa muntu tolina kyogenda kuganda mwana wa muntu kukola naye gwe leka ensi ekola eki kati maama Fiina kyennina olwaleero SB4 bayibula tokyalina ggulire lyosobola kunkuba lisobola nakuŋŋaana kulya oba lisobola kuŋŋaana kukwata mulangira nemugaa nti owaayizi zino ziweze 9 z'okukatulabe tewakyali olw'ensonga nti olw'okuba mmanyi nti maama Fiina yafubutuka ekyabazaala najja nga alyo talina kitaawe talina nnyina talina sengawe talina ani ye yalina okweteekateeka era maama Fiina yeyeeteeseteese okuva mu buto ng'alina emyaka 13 era maama Fiina yeyeebeereddewo okuba ng'alina emyaka egyo era maama Fiina tayitangako kamera zimukwate era maama Fiina tagambangako nti neetaaga erinnya era maama Fiina tagambangako nti ensi njagala abantu munjagale era maama Fiina tagambangako nti njagalanga gawale nsinga abantu bonna mu nsi era maama Fiina tagambangako nti yeetwala nti wa waggulu nnyo wa kitalo kati ebintu ebyo byonna bwe mmala obbimanyanga nze ng'omuntu ebisigadde mbirekera society Ibulu omuntu ne bwakwogerako ekigambo ekifaanana kiti ekinene nnyo naye nga society ekumanyi yekuwakalira okimanyi ekyo eggule ne bwe lirikkuba ne likkuba n'olanga irooti kwanze kati okyalina lyonkuba kati onankuba ki onankuba kyokujja ng'onsabe busabi ti maama Fiina munenjala kufuna bagoberezi neyambuliraako tambula nga weyambudde nakyo nkikola tokyalina kyokola kubanga olw'ensonga nti nze nakizuula nti amawulire gano gakunoonya ate gamandi gakusuula naye gakusudde mu ngeri ki byobadde okola nga display olaga essimu eno nga njeru naye mabega myufu naye bw'oba obadde olaga essimu eno nga njeru nga ne mabega njeru abantu bagana edda ali kwalaali kyokka kyekinkuumi nze mmwe abandaba ku kamera mmwe aba 19 watusobola gaana muntu kwogera oba oyagala oba toyagala eriyo omuntu yandibadde mu poliisi ng'ali mu mawulire nga teyandibadde ng'akwata kamera kutunuza muntu naye ng'ali mu mawulire eriyo bloggers asiiba enjala n'asulirira obugaati bwebweru ebyo babeerako ng'ali ku kagaati kaalye n'amazzi agenda okulaba maama Fiina okedde ku makyo oyambye omuntu obukadde 2 omusubira kwogerako ki bibi ogenda okulaba wali munaku akuwe maama Fiina nyamba tomuwadde wasijateka nninokuwa oyenkyo ogenda mufunako kyagenda kwogerako kigambo ki kati yensonga lwaki nagambye mu kutandika nti abantu abasinga banoonya zikamera naye mu kuzinoonya zikwate enkya bujja kukya ku makyanga ozigulirira obutakkuba ebyo bya bulimba byobadde ng'oteekawo kati maama Fiina olwokuba ntambulira kwalaali tojjakerako makyo nkubire gwe munnamawulire ngeti maami
waliwo agenda okukuba eggulire wakoze buuti era nze oba onziza mu ango y'amawulire tuttunka eyo ngimanyi zidde okunywa tuttunka okunza mu ango y'amawulire ibula nti okange ni maafina kakutwale mu mawulire kakubise mu mawulire kalujja kukubisa mu mawulire n'oyo yakutte ku kamera n'abasatu abana 1000 bampakanire osembe nakyo nze waliwo ebiseera bye nabeeramu ku mawulire ago neŋŋaaba nnaana n'ogamba owedde nze nabeerako n'ogamba owedde labawo omutwe ogumulinga ensujja oyo owulidde oyo yali ku kamera naye jjukira ibula nga nkugamba gwe muntu gwe mbadde ntama naawe nakugamba njagala omwana oyo ajakera ku makya noonya afukamira neetondera yafukamira neetondera naye ngaolunaku wibula we twasooka omusisi wali okuba ebikalugwe wadduka emisinde yadduka zanzikulu omwana oyo yansudiyanga yagambanga ate nga yakuba akasimu owaye ojjayoko osegeera kati basebo ne bannyabo kyemulina okumanya naawe ali ku kamera nkigamba abantu olwaliro maama fiina okusoomoozebwa okwo kwonna akuyiseemu what about gwe gwandaba ku kamera tubeera ku ntusomesa ebintu ebisinga naye gwe ogamba nti amaanyi gakuggwamu essubi lyakugwamu abantu bakunafuya abantu bakuloga ne bakukakkanya abantu bakwogera ebigambo ne bakulemya obufumbo abantu bakwogera ne bakulemya okulinyisa ku mulimu abantu bakwogera n'osiraana abaana bo basiraana lwakubanga abantu babogera wake up situka nze ibula nsituka situka gwe omuntu tokkiriza muntu kufeebya tokkiriza muntu kutuulako tokkiriza muntu atamanya bw'olinnya ennyonyi genda mu America genda London genda wa tokkiriza muntu kulemesa bulamu tokkiriza muntu kulemesa kufuna mpapula tokkiriza muntu kulemesa kufuna sente tokkiriza muntu kugaana kuzimba Uganda nyumba tokkiriza muntu kugaana kugaggawala tokkiriza muntu kulemesa mwami wo kati gwe njawulo nti abasinga boogera nnyo sebo banyabo ng'ekyo kikutuuseeko abakuli ebbali obalaba basooka nti otakusobola mami otakusobola SB4 alimba bonna bawe chance abakubuulira bw'otuuka ekiro nga bebasibe bakikyabugazi bwoti olowooza omuntu ogwo osinzira ogambe yibula bw'abadde antandise bwati ani amuli emabega ani ndowooza ani avuga fayini kubanga omulalu bw'ava ina kuba oluyi obanga bwetudde wana akaana akanzire kayingira geeti eyo yibula ne kakuba oluyi kabakeko wabawa musetinze tigenda omukuba oluyi abatali yekka tulabe kikyakola ki kyazzaako kati olwatandika okulowooza ani atumye SB4 okunkuba oluyi nti SB4 gundi yamutumye gundi ye ani amuli emabega nti gundi yamuli emabega kati tandika okusoma line up nti kati nwana nani kubanga oyinza okwekanga ng'atumye SB4 okunkuba oluyi nga mukwano gwange nnyo ate yandi ku lusegere ng'akulira muli ebiseera ebisinga abatupangira abatukomya abatubonyaabonya tuba bantu baffe baganda baffe bakitaffe mikwano gyaffe baani omuntu asobola okuyita mu lozeeti nti lozeeti oyo yakwata ensawo yamanye obuzito bwa maama fiina kati lozeeti agenda okufubutuka gwogamba nti lozeeti akumanyi nnyo lozeeti bwakuvaamu okugwamu essubi oga nti maama ne lozeeti okitegeera yani nkoze kino kati sebo bannyabo tuula ng'otandise ate tulowooza nti Reverend maama fiina gyali muti ereva gye bakola ebyo okuva ku mukazi ali ekasande okuva ku mwami alima emboga eggaliraayo okuva kwani okuva ku bunaku bwo nga ibulanga ggwe nti abakulwana bayitirivu okitegeera so nze ku lwange ekinnyambye nti nze nga maama fiina nina obudde bwentuukamu ekiro nentwale ngamba okay kati lutalo
ngenda kulwana n'omuntu ono yes nti ogenda kulwana naye mu ango kiti bweti ate nga nsirise nze saasama wampita nga agenda nze saasama naye mmanya nti emabega yakozesa oyo golo yaki kati nze golo nagenda ogizuula yonna kanjwe n'abantu kaali kalulu abaali banwana tolooza nti museti abo sibaali balwana balabo nange nalimu bwe tukwata ono ne tumuteekawo ayogera nnyo navoola n'avuma n'akola ki sente y'akalulu tujja kuba tugirina bokye babala bwe tumukozesa ne tumuvuma ne tukola ki muzeeyi ajja kulaba agambe nti maama fiina maama fiina ono gwe tuba tuwa ssente z'abasawo maama fiina tezikyamusaana okiwulira obula kyenjogerako kati kumbe golo yaabwe beerabidde tize wa Museveni siri mukozi era seegomba Museveni anjagala oba tanjagala Museveni yayagala nze yalina byanneetaaza ate ebyange naye bibeera byabameka kola guno omulimu gukutudde kola kino kali ne balowooza nti nze ndi omu kwabo ku ssente z'abakampeyini kakivula nti abajja okunkuba bayita President Museveni yannooze n'akola bw'ati n'akola si omwalinga kati ali golo kati nze abantu abatera okunwana basebo ne banyebe byange bitera kujja wakati between government ne maama fiina beebuuza maama fiina ani agenda wa Museveni nga takonkonye maama fiina yani muzeeyi gwakubira direct maama fiina yani akwata essimu ya muzeeyi n'amukubira direct kuba bindeetera obuzibu ebiseera ebisinga ate in fact sitaana bikola ekyasinga okundeetera obuzibu era bya meeja ng'afudde kwe kwata essimu mu kamera naye nze siringa bano muzeeyi kuba lwa nsonga kati bwe tudda ku ebyo nti ebira byonna maama fiina yani ali kino kyali buli muntu yenna lwaki alajaniya maama fiina ate maama fiina n'avayo n'amuyamba ekyo naye nekireeta obuzibu mu bamemba ba paliamenti mu baminisita mu baani kati kino ekifuukira ki ne mu bantu ba bulijjo ne bafuna fitina naye nze ku lwange mmanyi nti ndi mukyala mumalirivu ate byonna mbiyitamu SB4 kakasa ndi mumalirivu bwetyo bwendi tuli ku SB4 media tuli ku Extra Digest mugoba nsonga akadde kano katuddeko eri maama fiina atubuuzeyo ebibuuzo naddaayo wankubidde empale nina nebatunda eddeira bale eddeira ali atya tugenda nno bane ab'edubayi tujja ne umalu ize pitaliiko tujja ne umalu mbadde mbasaba mukuba essimu za Jennifer Mbuki eddagala eza maama fiina okwewala abafere omanya abafere bangi nnyo ku Facebook tujja njagala okutuuka Friday anaabatabuukinze eddagala tokuba totawaana yes tujja okutuuka Friday oba tobuukize totawaana naye nga ku Sunday tujja e Dubai mu butongole Sunday eno tujja so kitegeeza abantu balina kubuukinga okuva kati okuva yabalabidde programu eno paka lwakutaano ku Sunday ositula tujja ngenda kujja ne umalu mulambuze essimu za maama fiina esooka eri 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21 mwewale abafere kikulu nnyo ekyo maama fiina tali ku Facebook maama fiina nsiba nkigamba abantu b'e London ne America weeyo mu nsi ezo Europe wa ate si bweba weekengedde nti ono si maama fiina nkubira ku kavidiyo ndabeko bulabi bwe pa naye tobamma nti essimu ya maama fiina ngifunye amangu ago olina agamba weza sente bweziti n'oteekako sooka omanye owulire eddoboozi lya maama fiina kuba eddoboozi lyaliduza teribula lirimu lyokka balina twaniriza tujja yetaddeko so Dubai teri kulanga kulala mu booking the earlier the better basigenda kulwawo ate neyongereyo so maama fiina lastly nga tuwunzika twagala kubanga tukuleka naye nga tetunakuleka suubiza okutubuuzayo ebibuuzo nina ebintu ndowooza nga bibiri byenyinza
okubuuzaako nga ggwe kubanga lwaki nkubuuza nti oludde nnyo mu mawulire ate era obadde nnyo ekyokulabirako eri ab'amawulire olowooza ki ekivuddeko okuba nti ab'amawulire muggwamu ensa ne mutuuka okuba nga omulimu gwe mwasomerera mwaguvaako kati mukola birala olw'ensonga nze mali manyi nti omuntu asomeredde omulimu aba agusomeredde maama fiina bw'oba onsanze ndi bukunya kubanga ndi bukunya tekyetaagisa kuteekawo display kuteekawo mufere ku display n'oteekawo omufere ng'ate omanyi nti mufere naye ng'ate amawulire ge wasoma gakulaga ojja ekituufu golooza ki ekiviiddeko ekyo mu kulaba okwange nze ndowooza ekintu kino kyonna kiddayokko ne gye twakulira enkuza yaffe nakyo kikulu nnyo then ensonga endala obuzibu we buva y'embeera y'ensi eno nti ebyetaago biro bingi wala obwetaavu bw'essente abantu batuuka ne bava mu bannaabwe oba ne bava ku nnono oba ne bava ku mulamwa n'embeera y'okuwankawanka buli muntu lwabeera nga awankawanka eno neeri n'atanywerera ku mazima ebiseera ebisinga afundikira ekintu akidibaze so naye nga tekiri mu bamawulire bokka kiri mu bantu bonna n'emirimu egy'enjawulo maama fiina era eriyo abantu nga si beesimbu nti tukulembeza nnyo essente tukulembeza nnyo n'ebintu ebikalu ate nga mu butuufu bwakyo twali bali tukulembeza emikwano n'abo abatwetoolodde ababadde naffe mu bwetaavu ne tubeera nabo because bayimirira naffe we tutaayina so kitegeeza tulina okuyimirira nabo at the end of the day okwewala embeera y'okuwankawanka tulina just kusigala nga tumanya nti tusigale beerufu oba balambulukufu nti ne bw'oba nga toli mu kamera oba nga toli ku muzindaalo oba nga toli mu lujjudde ojja kukola ekintu ng'okyogera oba ku maama fiina oba ku muntu omulala yenna oba ng'oluka olukwe lumale luddeyo so nze ngamba ekintu kiri kimu nti mazima na bwenkanya oba obwesimbu kwe tuba tunywerera kiki wali ofunye mu mawulire kyogamba nti nga bwe mumbuuza okusomozebwa kwenafuna ki kusomozebwa ki kwali ofunye mu mawulire emyaka gy'omaze mu mawulire okusomozebwa kwe nali nfunye mu mawulire gwe mulundi gwe banyimiriza ku mulimu nga nina byenjogedde kyansoomooza nnyo nnyo nti kyajja sikisuubira nali simanyi nti kisobola okubeerawo ate kyakubiri ku kyo bwe kyatuukawo ne banyimiriza nali manyi nti kya lunaku lumu nekiweza olunaku nekiweza ennaku bbiri wiiki neewera omwezi ne guwera emyezi ne giwera so kyansoomooza nnyo 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 psychologically kyankosa nnyo nnyo however neebaza katonda nti katonda yannyamba nti waliwo kye bayita social capital abantu abo ababeera batuliraanye nga beeteefuteefu okuyimirira naffe mu mbeera ey'amasanyu n'amaziga era nga gw'omu kubo abayimirira nange off camera nti bingi nnyo bye wakola bye wankolera ng'ensi tebimanyi naye nga wabinkolera nga onkubira essimu n'ombudaabuda psychologically n'onkubira essimu n'ompeereza essente n'onkubira essimu nga landlord mukole bwoti sente zizino toziteeka mu birala n'onkubira essimu nti kati embeera gy'olimu yakyeya wakozesa akagambo ako nti embeera gy'olimu yakyeya kola shopping oteeke ebintu ewaka nga bwe tusaba nga bwe tukola ki buli kimu ekisoboka odde ku mulimu ofune n'ogusingawo awo byebyali ebigambo byo social capital eyo kintu kikulu nnyo baganda nga batulaba ebweru eyo nti essente zetufuna ku mulimu oba omirimu gye tukola mikulu nnyo naye waliwo abantu abatwagala naye nga tebatwagala lwa mirimu gye tukola baagala the character oba ekiri mu ffe so kiddayo ate ku kiri kyogambye nti lwaki abamawulire beeyisa bwe bati so tutereze character zaffe omuntu ajja kwagala olwa character yo because maama fiina asobola okwagala ng'okola ku leediyo naye nga ne leediyo kwokola tagiwuliriza ng'okola ku tv naye nga ne sho gy'oweerezaako maama fiina asobola okumala emyezi 6 nga talabye sho eyo naye ng'asobola okukwata kyasobodde n'akikuwa
naye nga bw'otunulira ebbanga ly'omwogeddeko ne kyakuwadde nga tebigatta. So social capital kikulu nnyo. Twetooloola nnyo abantu ab'omugaso era ab'enkizo nga batudduukirira nga tewali kye batusuubiramu. Nkiddamu tusembeze nnyo abantu nga batudduukirira mu bwetaavu ne bwe tuba tetuli mu bwetaavu nga talina kyatusuubiramu. Nti Maama Fiina yakwata emiliyoni 10 n'azimpa naye nga tampoze looni nga tanjazise ngera tantumye nti muwaano bamwogereko. Oshegeera nti ye bw'amala okuwaayo talondoola nti onjogeddeko kino oba kiri oba kiri, it is up to you. So kintu ekyo kyansoomoza nnyo n'oyimirira nange ebbanga eryo lyonna n'oŋŋamba nti ojja kufuna omulimu ate gujja kujjira mu budde wakati mu kusoomozebwa. Era n'oŋŋamba nti omulimu we guba guzze gutunuulire gwekeenenye, tunula, waayo obudde bwe tomala gabama kubanga nti ofunye okusoomozebwa. So kyekyo kye natuukako era nsinziira wano nensaba Allah akublessinge nnyo 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 nnyo, akublessinge emirimu gy'emikono gyo, ablessinge abaana bo, ablessinge baganda bo, bannyoko, famire yo n'abantu ffenna bannayuganda okutwaliza wamu bw'owadde ekyokulya ne survival. Amina. Oyogedde ku nsonga eyo n'onzijukiza ku kyogamba nti abaana abakola amawulire kirungi nnyo nti ensi bweggwamu abamawulire beegudde. Abamawulire tubeetaaga nabo batwetaaga. Naye ebiseera ebisinga abamawulire bakozesa chansi y'akazindaalo okuteekawo embeera etali nnungi. Naye n'atamanya nti busobola okukya ku makya amawulire ago n'agavaamu. Waliwo omuntu omu, waliwo ebiseera bye nnakubwako ennyo mu mawulire ag'olupapula agamu, naye ng'omuntu omu eyali enikyaji ku ekyo yali muntu wange nga mumanyi ne mukuba esimu nemuga naye mukulu ebintu ebyo mukuba gwe tomanyi nti ddala bya bulimba nti nkimanyi naye bano baagala ssente baagala ssente nti okimanyi neŋŋamba nkimanyi ne gye babipangidde mmanyiyo kawempe ne mugamba nti yali asabye miliyoni 5 n'asaana natuka ku miliyoni 2 ne muga kadde wagiba emitwalo 2 sijja gikuwa kuba ensi erabe. Naye wayitawo ebbanga liri awo litali ggere omwami we bamuwumuza ku mulimu ne bamugoba ate bubi nnyo nga mulwadde amaze n'okulwala ensigo. Naye bonna bonna be yalowooza okkubira be yalina be yali akola nabo kigurupu n'ekipapula ky'amawulire bwe baalinga teri yamuyamba. Yaddukira Maama Fiina agende bulenga n'agwa ku geeti n'agamba Maama Fiina bw'atannyambe teri agenda kunnyamba. Ng'amangu go yeerabidde. Nga yeerabidde. Oba okiraba. Kati essaawa yonna gwe okuba omuntu ebintu omutemako ebigambo ne bujja kukya ku makya kamera gy'otunuddemu ng'ekuvuddemu. Naye okola emikwano kirungi nnyo n'okola eŋŋanda ez'ebweru kirungi nnyo nti singa oba ofunye obuzibu abantu abo basobola okuyamba. Naye simanyi lwaki mizimu ki egibagwako nti omukwata kamera mutabuka. SB4 sasa okulaba. Sasa okulaba maama wange. Webale interview. Annange. SB4. Wali onvumira. Ekibuuzo ekisose. Naye nze amange ekibuuzo ekyo. Naye SB4 ogera musoyayo ebibuuzo. Kyatandikiddeko. Kyatandikiddeko. Atandikirawo naye ayanukula ebyange nze mbimaliriza. Nga tukula gye twakulira obulamu bwe tuwangaliddemu bwe tukuliddemu oyita mu kusomoozebwa kw'amaanyi era kubeera kungi. N'okola ensobi mu butamanya, n'okola ensobi olw'abaana abakujja obunyama agiwadde omuliro bagitukoleddemu ensobi mu mbeera bwekyo. Naye nga mbuuziza ekibuuzo nali mumuvumira ki g'amazima nali sifunangako chance emusisinkana namuwuliranga namulabanga ku ma-TV n'ebifo ebirala kubivulunga ebyo ng'ayamba abantu. Naye olw'embeera y'ensi eyaliwo mu kunoonya following mu kunoonya emitwalo 7 egyampebwanga nonyako boda ya mitwalo 2 oba 3 n'ofisa w'emitwalo 4 n'omwaka ogumu ekitundu nawe n'otwalako ogumu ekitundu oba onoonya obeerewo onoonya kubaawo.
nakolanga ensobi yo sijja kujja ewakana nga mmanyi nti nkola ekintu ekituufu akaseera obudde bwe namalanga nga nsangula comments natengangayo program obudde bwe namalanga nsoma comments abantu ze bakomentinganga ezavumanga abantu bennakyazanga nga babaze saavumanga nze navuma kubanga nze nabakyazanga bwantu ekyalinga nnyo nentuuka ekiseera nga njagala okukivaamu naye nga lwolowoozezza okukivaamu nga tona na transport yakuzza waka ate nga kasimu kakuba owaayo oliwa ekitegeeza comment ezajjanga nga gwazisangula abeeranga ku ssimu bwenti zebavumanga baku laptop kivubuka gwoli kisiru nnyo manyiro otya mama kivubuka gwogwo okutawa kyamu abo booliko bayaaye tebana gye bakutwala nga comments ezakomentingibwanga 1,000 nga mpresentingayo comments 2 zisanyuse bali zisanyuse bali naye sijja kukowa kwetondera maama wange ensonyiwa olw'embeera gye nalimu olw'okubanga nanoonyanga following oba likes n'okunkubiranga endulu otwalinyanga bbala netutuuka wali bodange ne basimba ne bagamba kyekyo oze baana bumaloze kamera bagikyaginze bulungi kati nga nze mpwira ndi bwakabi era mu biseera ebyo era bavuka bannange mbagamba nti essaawa zino omuntu okukubira emizira nolaba nti oli wakabi naye nga kyokola tomanyi kibutuufu bwakyo olw'okuba akuwanya wali ofunyeyo bulikes omuntu oyo gwogenza okusanyusa asanyusa akuwadde ne ku kajwisi n'onywako si bwe bulamu bwe tulina okutambuliramu before nga tonakola any act ku muntu taking a time omumanye omutegeere bulungi oba oli awo kyo kyogenda okukakiyinza okuttira future eri omuntu ayinza okulooza nti akumanyi nga tetakumanyi naye nga bw'amala okusemberera amala n'akutegeera n'agamba ekyanyamba nategeera we nali ngwa nti wali wakyamu mu lunaku lumu olaba nasobola okukola interview bulala gwe wankubira mami waloze eti appointment nzije wali ku first hotel wakakyali maka interview gyeri kinene nyo yadakika ndowooza nga 2 nga mami mutya interview kasana nagiteekayo eyambulira ekituufu masimu ge nafuna voice note ze nafuna amasimu umalu ge yafuna ne voice note ze yafuna ezamanya nti bulijjo ndi wakyamu voice note nakati nkyaziina natisibwa okuttibwa famire yange okuttibwa okulogebwa buli kimu bunaabazzukulu bange balirozako ekyo nenkubira mami wange n'essimu n'okutya eddoboozi naliwulirira ku africana nga tutudde naawe nange yagampeeza nkyagalira twagatereka naseka busesi yagamba kintu kimu SB amanyi kita SB yakafuka mukazi yana SB atandise kunjerega yangamba kola mulimu gwo kola emirimu gyo mu butuufu tona kyogenda kuba neŋŋumira ku mami wange nakati igaba bikyayogerwa era yena waliwo interview ezasembyeyo okukolebwa bikyayogerwa naye tewali era kyali kintuuseeko nyongera kunyiriza ennyonyi nzirinnye kusanda ogenda ngenda neyanziza balamayo neraamazeneogera ekinyumira kusanda ekutwala ennyonyi zirinnye enzoka mahoteri ag'ebbeeyi ndiddeko obulungi ogenda mu Amerika owunya bulungi nasalanga enviri za 13 wali ekibuye omusajja yali ansala musangako nambuza owaayo wabanakumiza nemugamba nebo yali nnya kati ngenda nebasala enviri za 3 nengaba netiipu omwana nkozeho ka scrub n'omulekamu eky'ettaano kwegamba mukama yebazibwe nava mu nsi eyekizikiza naba musana so bavuka bannange nze ku lwange bingi bye naga mu mbeera eyo okusomezebwa kubeerawo naye newankubadde ng'oyita mu kusoomoozebwa okw'obwavu tokola ekyo essaawa ezo kyogenda kufunamu mutwalo
obulema busobola okusubira mitwale 10 oba kakadde nawerabira future olowozanga nnyo. Thank you. Mami wangi taata SB4 njagala omwongereyo ekibuuzo ekirala kimu kubanga ompadde bibiri naye njagala omuweyo ekyokubiri tulyoke tuggalewo programu eno. SB4 ze siina bibuuzo binyinza kubuuza SB4 bingi. Omanyi nze Ibula ndi mukyala ali free. Nze omuntu ne bwaba ampalanyi okumala emyaka nina omukyala oba omukyala oyo yafuuba gyali simanyi. Omukyala oyo yampaana nnyo eringa abeera Katwe. Najja Katwe ne nteekawo branch ye wenkolera nimba waawo nabo ne bazimba ne bakolerawo emirimu gyabwe. Omukazi yatandika mpola okumpaana kati omukazi yanneegomba nanneegomba n'ebikolwa n'abyegomba n'enjoga n'agyegomba kati nga ne bwentambula nga ndi mumpiya yali muwanvu naye ng'ayagala ayimpiwalemu kati nentuuka okubuuza ne bagamba naye manyi mama Samujo oyo akuwala ne nga ampalanira ki naye njagala nkubuulire Ibula omukazi yaloga maama fina yatambula talina yalina ssente n'atunda buli kyali alina kyonna ng'aloga maama fina naye nga maama fina buli lwamuloga agula tuleera buli lwamuloga yeyongera kino paka nagamba abantu naye manyi maama Samujo no yetaaga kuyamba kamutuukire muntu mugambe maama Samujo abaana ogenda kutunda akayumba kabwe ke balimu nafuna omukisa waliwo omuvubuka ali omuyita Katamba ne mugamba mama Katamba genda olabe maama Samujo omugamba ki bwe yamutuukako yalabanga alabe kundaba kuki maama Samujo najja mu maaso gange bwajja nanga amafina asaba kunsonyiwa nanyumiza byonna bye yayitamu naŋŋamba naye nawubisibwa omusajja gwe nali nfunye yampubisa nensonyiwa maama Samujo naye gwe emyaka gye yankolerako ebikolobiro teyandisonyiwe kati bw'ofunanga omulabe n'abeera nga mulabewo bw'atuukanga neyenenya omusonyi wange kati nze ono omwana yali myaka mito yali myaka egikozesebwa talina ngatto gyayamba kati nze nakusonyiwa nkwagaliza bugagga bwere sina kibuzo kyenyinza neyanza okunjagalira jjajja wange tewambuza kintu kyanto kyayinga mulamu nakati kikyanto kyalinga okuba buto ekintu kikyanto kyalinga olunaku jjajja lwe yantuuza naŋŋamba sinze nkuzaala ekigambako olunaku olwo kinto kyalinga lwaki nakula naye nga mmanyi yanzaala ng'omuyita maama nga nze mmanyi ye maama wange kumbe jjajjaawo kumbe jjajja wange nantuuza naŋŋamba kuba nali nva ku ssomero eyo nasanga omukyalo omu naŋŋamba bannange mwana wange olina okoze mmanyi ngaebintu ebyo nenzikoyo nyanga nje sanze omukazi nga byona wetebeti naŋŋamba ani akugambye nze maama wo waita eddakiika lwaita essaawa nga 2 naŋŋamba jangu naŋŋamba sebunya mukyalo gwosanze maama wo wabula nze ndi jjajjawo sinze nkuzaala olimba ekyo kyanto kyalinga naye nakati mpula njagala kukyejjamu nekikyagaanyi so wenakusisinkana tutambula nonjagalira jjajja wange nze ku nsi sina kyenkubanja maama kubeera nga gwe mmanja kuba nze n'okujja nompita buyisi muzzukulu wa Kabajja kimmala byonkoledde saba Mukama akunkuumire amiina saba Mukama akungaggawalize amiina kuba tosangika amiina. Thank you so much. Basebo ne banyabo tetugenda kubanga tusukawo olwaleero luno naye nga tujja kugatta amaloboozi me and SB4 kuba Abannayuganda abatasobola kusinkana maama fiina abatasobola kuyita mu kamera abatasobola kuyita mu radio naye nga muli eyo mu appreciating ebintu byabakoledde akoze bingi nnyo ng'abijja ku ntobo ya mutima gwe tewali yamutuma kuyamba tewali amubanja tewali yamuwana ssente nti genda ozingabirira abantu tewali nti oba alina ministry gyakolamu nti edduukirira abantu oba bano bwe bati ne bwe bati
tusaba Allah akukuume era akuwangaza kati nyo ibula mami tuwayo olunaku tufuna amasimu mangi no comments nga abantu bayagala okukusiima waliwo omuntu aliyo nga yeetaaga jasi kulabako obulabi nga tena kyakwetaaza kulabako obulabi olina nanga nti nze nkwegayidde jasi nina akakoko kange njagala nga mutwayo tufuneyo olunaku obenga Sunday nge tusukuŋŋaane abaagala okukusiima okulabako obulabi tujja kufunangayo buli Friday esembayo mu mwezi inshallah. Yes, buli Friday esembayo mu mwezi buli agala okuneebaza buli agala okumpa ekirabo tusiikane nga ku hoteri. Thank you. Yembeera eyo naye nga ab'e Dubai Saudi Arabia omanyi bwe ngenda Dubai okimanyi nti eri abaveera ndani ne bajja ne basanga e Dubai okitegeera kati nga bategedde nti Sunday mulaka ngule katikiti nsayi Maama Fiina Dubai naye kiba kyetaaga n'okuba kati bano abalwadde bange bano aba bulijjo America, London, Canada, yonna Japan mbasaba abafere bangi muninamu essuubi nzikiriza nti muninamu essuubi era mbajjanjaba naye nkwegayiridde bw'oweereza eddoboozi Maama Fiina nalwawo okuddamu bambi mujjukize ekirala bw'olaba ati singa aluddewo kuba ku nnomo kuba kuwafiriza oguleka kaadi okube ogaye maama mwagala n'ekizibu ekine bwe kiti era male enkuddire okiraba naye abafere bangi abafere baddira olaba puroguramu eno nga tugikoze eyo basa okudda ne bateekako ebisimu byabwe awo wansi ne bateeka ku Facebook kati ogenda okulowooza nti Maama Fiina gubadde oyogera naye nga tobadde oyogera na mufere kyava olaba mbasaba nnyo ate si bw'okuba saba kamera video call oba saba eddoboozi kubera Maama Fiina teribula naye boogera n'abakazikazi obuwalawala bwe boogera. Ab'e Dubai mutulinde waliwo birthday badde tambula naye ng'egenda tutambula kuba twali tugenda mutwala twali tugenda nkya nga tugenda then birthday ya Lwakuna naye enkya nina abalwadde b'ensubira bava mu America ate bameka banneegayiridde nina okubalaba then kategeza yes no bakolako oluvannyuma njoke ngende ne SB4 kati kusalawo tugende ku Sunday malize okujjanjaba abalwadde bange ku Sunday bwe mala okujjanjaba abalwadde tugende kakitegeza Sunday eri mu abalwadde b'ebule nga temujja kundaba kwankoma ku Sunday tujja kwa yeyembeera then ekirala akatalekeka enteekateeka z'e Rwanda tujja kuba muzifuna wano ku Extradigest ne ku SB4 media tujja kuba tubanyonnyola tubategeeza enteekateeka ezo buli kimu bwe kiyimirire bwe kigenda okubanga kitambula tetugenda kubanga tusuka wano omulala agamba naye nti agenda Rwanda bamuyise mu lukungaana luno aba mufere tawa Maama Fiina okujjako ng'agenze mu bibye bw'aba agenze mu bibye kukyalayo kola ki naye olukungaana lw'abasawo b'ekinnansi lwa Maama Fiina mubeere bulungi mweraba.